Munaku ezo Maria n'asituka n'agenda mangu mu nsi ey'ensozi mu kyalo ky'Omubudaaya n'ayingira mu nnyumba ya Zakaliya. Ate mu kyo oluggyayo ekitukuzo olwaleero ng'atwalibwa mu ggulu. Era tubeera batono ate tuba babbeeyi. Kale nno bwe tusisinkana Father Kizito ono tukkaanya nnyo. Ate ne Father Ssewajje Philip eyaliko wano kati ng'okomerawo mu bitiibwa n'emizira ssebo twagala. Njagala okwaniriza abakulembeze ogendayo mpola. Kale nno njagala okwaniriza buli afunye omukisa okutuulako mu tenti gy'otamala gagendamu bannyabo ne bassebo tubaaniriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja ku lwa paalishi yaffe. Era mukolo lye limu twagala okwaniriza abakulembeze aba paalishi yaffe eno okuviira ddala ku bubondo okutuukira ddala waggulu. Tubeebaza emirimu gye mukola wamu n'okubaza byonna bye mukola. Abayimbi baffe bawoomye ate nammwe kuwooma ne be bayimba biwoomerera. Tubeebaza ate n'okwaniriza abakole Our Lady of Assumption okutwalibwako nnyaffe Bikira Maria mu ggulu. Oluyimba olwo lwe tuyimba era ekyamakala kino batakitegeera gweyimbawo oluyimba olwo akubuuza mukuzaaki ng'oteekawo oluyimba ng'omuziriramu awoga obitegedde nti sibitegedde oba tobitegedde kasita amazima ogalabe. Bannange tukube mu ngalo tuyimiriddeko Omukama kukkiza ettendo n'ekitiibwa. Wamma kisaanye n'okuteekwa kiteekwa kituufu ddala era mutuviira n'okulokoka. Abaleeta ebirabo ebyo bikulembeddwa omwami n'omukyala basse ennono. Kasa eri ensi yonna nti Yesu yafa n'azuukira nga balaba engeri yonna gye muyisaamu. Muli kawo ka Kristo Mariya mukazi wotaffe tabeera mu mbeera eyo n'agamba nti nze munne nakedde ku makya nga ndaba olubuto oluzimbye. Father yenna eba mugaba mu kigo tatunda agattako bugasi. Kereziya tetunda egattako buki. Era Father mu maanyi ge gonna ne mu buwanvu bwe bwonna
afubye okulaba nti Kabimbiri tamugolwako ayongerwako bwongerwa. Njagala okubeebaza mwenna ababadde naye kuba ettaka lyalwanirira tagenda kusalirako nnyina katundu. Era ettaka lyalwanirira we linaabaliza emikono gyammwe ly'abaani? Awo nno muleme kugamba nti kalwanirira ebintu bye. Era nsanyuka nnyo buli bamuyita okuwoza ne mugenda naye bannya bale basema temukoowa era musigale namutambula naye. Alinnyako nningi oba omusaba oba tomusaba ffenna tuli wansi wa bigere byani kisingako musabe kuba ne b'otamusaba era oli wansi. Mwe abatta bannammwe ng'ate nabo bakyagala okubeera ku nsi kuno naffe tweddeko tulina kutta bannaffe ate teri kitta bannaffe nga ebigambo bitta oba oli akukubamu n'atakwogerera ate omuntu ayogera wogejjagaga nti n'ekirabika ali ku mpeke okugejja okwo bw'okoganga nti lumumaze kakati akole ki omuntu ayogera n'akulemesa. Tusale nnyaffe Mariya naffe emisoto egirabika ne gitalabika olw'okuba yalinnyako mirinnye tumusabe naffe agitulinnyireko gireme tutuusaako bulabe. Secretary nze ne Father Sewajje Everest w'otusangira ye ofiisi yaffe awo ne mutusabire n'ey'ebizimbe ekole ki eggwe. Abakristu bangi baddiriddemu mu kukkiriza era ng'abamu tebajjumbira kwetaba mu kusinza okw'etteeka ennaku z'Omukama n'ennaku enkulu eziragiddwa. Abuza abantu nga zeenoonyeza byazo ko n'okusinza ebitaliimu n'okweraguzalaguza n'obusamizi obungi ate nga weesanga ng'era bakasitoma ba mu masabo ago be bakomawo ne bakiikako n'eno. Awo nno okwo kusoomoozebwa mu bulamu bwaffe obukristu. Era ettaka lyaffe naddala ery'ekisomesa ekyekayini litusuza kutebuukye wano gyo lyabalamu abatamanya ŋŋamba baasenda ko n'okwonoona ebirime byaffe kumpi yiika n'emmere y'abasomesa emmere ey'abayizi baffe aba primary St. Kizito Kayini RC. Ekibira ky'emiti ekyali ku bugazi wayiika nga 8 n'ennimiro nnyingi baabisaanyaawo okutuuka ku ttaka. Ensonga eno etuwuubye kumpi mu buli ofiisi era n'eziŋŋamyamu emirimu gyaffe n'enkulaakulana nnyingi. Ulirize ku palisi zaffe 35 ze tulina mu ab'e Kabimbiri olwaleero mbawa makisi olw'ebirungi bye mukoze n'obwo obutonotono n'obwo obuki kuba ndabye ebisomesa byonna bikiikiriddwa era mwebale nnyo mwebalire ddala. Mufunye 75 awo mpate muyise saagala mbawe 10 kuba mukyabuzaayo kati bakyakola ki bakyatuwa wano. Father atulaza baatuwadde ekikompe wano n'ebirala bingi n'olwekyo tukozese emikutu gyonna. Mama Bikira Maria ajja kutuyamba, abajulizi baffe bajja kutuyamba, abatuukirivu bonna bajja kukola ki n'abo abataasa ebibbe nga Bapadri Pio. N'olwekyo tukozese kyonna kye tulina mu Ekereziya okutaasa ebyaki eby'obugagga byaffe. Jakubagaliza olunaku bwakoze sebo Father tukwebaza ne Father muno bwebeera wano mu kigo mwebalire ddala emirimu emirungi sebo kyeno era mbagamba nti bwe munaamukwata obulungi ne mumuwagira mulina kye mutaafune wano neyo Kereziya ejja kuzimbibwa. Bishop yagenda okubamuwa ng'alaba muvubuka mukozi ate Omukama amwagala waweereza
era bane twebaze n'abazadde baabamukuza kulanya alishiye kabimbiri ne miliyoni 10 tuba tumukoze bibiri yanyimiridde wano bwe bubaka taata bwe yantumye maama ne taata bwe tusobodde okudduukirira mutabani omulimu gwa Katonda gugende mu maaso era wenagenda okuviira wano faana nga ziri ku ssimu kasita nfuna ennamba entuufu banaye mwebale nnyo okumpuliriza okuyinzayiza ekereziya ku myaka 6 eddiini zino tuzibeeramu okubeera nga twekumakuma n'okusigaza n'okulaga ekitiibwa kya Mukama Katonda era njala okukubiriza abantu bonna ba Mukama Katonda okwagalana. Nze ni musajja musiraamu naye ate jjajja wange omusajja yali mukristaayo. Abantu ffenna tuli bantu ba Mukama Katonda ate ekikulu kya byonna nti tewali maka bonna wano mu Uganda nga tegali mu ddiini za njawulo. Nsigira ddala okuba ekikulu okubeera obumu okukoleraganira awamu n'okwagalana. Njala okukubiriza abantu bonna Bannayuganda okwagalana. Ekyokubiri okweyisa obulungi olw'ensonga tewali amanyi kigenda kubeerawo nkya. Osobola okweyisiza obubi ku muntu olunaku lwaleero n'otuuka ekyanga omwetaaga. Akasemberayo ddala nga kakulu abakristo bonna bali mu kusaba. Meseji yange eno era gye mbadde mbaleetedde nti obukulembeze buno bwe tulonda tuba tulonda abantu bagenda okutugasa mu bitundu byaffe naye buli omuntu waavaayo naye kakatika ku bantu nga tebamulonze ekintu ekyo tekiba kirungi. Ensi zikulaakulana zirina abakulembeze abalungi. Abakulembeze ku mutendera ogwaffe ba palamenti ne bakansala oba ne balangirira abantu abatawangudde twakirabye ne mubasente beberusi wano. So njagala okuvumirira sekuvumirira mu bitundu ebyo abatabadde kulonda akakiiko k'ebyokulonda muli ku minzaani muyinza okuba nga ffe minzaani yaffe tekugiriiko kubanga tuyinza okuba tetulina maanyi naye ate minzaani ya Katonda. So basaba mukole ekituufu mu kiseera ekituufu kubanga eno Uganda ffenna gye tulina. Abooluganda baagala ennyo twegayire Katonda paati omuyinza wa buli kantu. Abaana be bano beyeebonanya abaamala edda okuzaalibwa mwoyo mutuukirivu abaye ebitone bye bafuuke b'amaanyi ye olw'okubabuna bafaanulire ddala Kristo omwana wa Katonda. Katonda omuyinza wa buli kantu tawamuka abekayidi baleeta okusiima kwabwe